Bujingo ayina first of all webale tuvuma abasiru era tukwebaza nnyo tuvuma abasiru otubuuza nti Pentagon ya nnyaffe oba kisimanyi ya nnyoko gwe ya nnyoko kale tetukyayagala biwundu kale tulage enkovu kati mwagala nkovu ebiwundu mwabirese ekiwundu ky'ekisente kyali niddawa saasira abantu ababadde Bulaaya kuba abantu sigenda kulimba kino soogera nga situnula like nga nti okukyogera oba nga situnula mu kamera abantu Bujingo sente zasinze okufuna z'abantu b'ebweru wabeerangawo overnight nenga overnight bwogenda ngewabeerawo ekisero ekya diramu ekya biki ekya dola ekya paundi ekya biki nga wabeerawo overnight batugeze nti oba overnight oba 31st ebyo biki ebye nga abantu baweereza ssente kale ate ku Makula kirala Makula yakwana buuza bonna abaali bakoledde tera kaya akunyumize ku mboozi lwakwajja kutya okuvaayo tera I salute bakamuvuma emirundi emeka Bujingo yakavuma gondi emirundi emeka oyo mukyala yakamuvuma emirundi emeka yamuvuma nti mukadde simanyi yesiba ku bugoye bw'abaana abato simanyi biki naye ng'ate klasi ya Jesca Kayanja gwe mboozi muyugi kwe tuli nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan webale kutulaba yona gy'osinziira okutulaba towayiriza t-shirt ya mtwalo 15 towayiriza n'akatono jini ya mtwalo 18 14 byonna toolako emitwalo ekyo 18 toolako emitwalo Chanel toolako emitwalo 7 toolako emitwalo mega Geoffrey naye Linda akumatira Linda wankyawa nnyo banaga batutawa okyali awo ndi mukulaba ne Geoffrey wano you know that guy Geoffrey aseka ng'omugagga Linda wankyawa nnyo olimba naye nga nkumatira nnyo abaana ku masomero abeeko kyakola baabana ku ssomero ebyaddala abaana baddeyo ku ssomero my girl is going by sigaza ina ku ntono wa 20th sorry wa 30th Tuesday tuzayo baana ku ssomero birthday yange eri mugwakubira mu mwennyini nange mugwakubiri 15th banange abatwala mu mbozi mu USG 15th is my birthday kakitegeeza wajja kutawo wiiki mwate yange etuuke kati basooke ebirabo byange enamba yange Geoffrey wabula Geoffrey otateekako namba yange enamba abantu bagimanyi era egenda kubeerako teekako enamba yange ebirabo bambi nzikiriza ebirabo nga mobile money kyekirala ebyera mobile money yekimala ekirabo kya Haaga olinga alese ekirabo kya Haaga ekyo Haaga agyesirikire Haaga yennyoko kale toyanzege Pacho gwendi naye wano katusimbule embalaasi but seriously 15th February is my birthday I'm proud to say that tokyanywa bia onywa giribizi onywa tambira mu bijoni nate 1224 simanyi oba onaamalako naye oba tunaakusobola ate lwaki Bujingo abasobodde okumalako naye naye babula guno omwaka Bujingo agenda kujjukira mu bulamu bwe bwonna bambi ne bwatuula ali omulaba nga bambi ali mu birowoozo bingi oba omuzimu gutera ne gumulumba naye omwana ono naye omwana ono sikulimba bambi abeera mu birowoozo bingi nnyo Makula musirifu abalowooza ku kuzimba Pentagon twabagamba Pentagon teriiwo nendoza muwulidde Geoffrey mulabye nti nze ndagula nafu ndi mulaguzi nze nakutya dda nabagamba Pentagon oli mulogo oli mulogo nnyo waloga Pentagon wakyogera waloga Pentagon nze gakakasa gamba tugenda kuzimba Pentagon enda mu January musingi guyimuka musingi ki nobiwakanya Pentagon tusoke tugireke omanyi Richard yafudde yagenze ne ebipapula ebyokusayidinga bebali lekana kuwayiriza omanyi Richard yabadde amanyi bakontrakta bagenda okuzimba Pentagon tusoke tugireke nze abaali bagenda okugizimba baali bakyalina si bamanyi teyabyongerako nze ninga bye nawulira
bagenda ovumanzi tebanteekako omuvumi w'ebbaluwa wa gavumenti woowe agenda vumanzi ebinnyo owaayo omukulu yagambye mukulu ki Pastor Bujingo bamuyita Bujingo naawe twala eri walagi oli pastor mulamba tewodde akantu bwe yagamba nti nno nti nkyali musumba wammwe wani n'olwekyo muleete ebiweebwayo n'ekimu eky'ekkumi naye bannange sijja ziyitambwa ani yali awakana tumanyi gundi nambozi yabuuza olw'omushana nti ani abadde awakana ffe tubadde tuwakana nti nkyali musumba wammwe muleete ebimu eby'ekkumi n'ekiweebwayo sebo olimbwa era akakamera okaleese simanyi akasimu okaleese okateeka yagamba mwabateeka obusimu ne mwogera mulimbwa simanyi bikimubuuza Pentagon ya nnyoko tuli ku kamera tuli ku kamera ya kamera yaddala Mark 3 so kwe tuli omukulu yagambye Bujingo yagambye Pastor Bujingo yagambye Pastor ogw'omumanyi naawe nti abavubuka bonna oba abantu bonna abasimba ebitooke mu binnya mu campaign ene eriwo Robert Kyagulanyi Ssentamu oba ab'opposition gye bateekawo ey'okusimba ebitooke mu nguudo z'ebinnya nti abo bona yagiraga nti singa bakwatibwa bonna ne babateeka mu makomera eggwanga lijja kutereera yagambye bw'ati nti singa abaana abo bonna tubakwata ne tubateeka mu makomera eggwanga lijja kutereera ye ngaani akwata nga wa FCFC simanyi yeyaddira Richard mu bigere Richard olwafa ye gwe bateekawo mu SFC mbuuza Richard bwe yafa ye gwe bateekawo akamanyiro nga kasusse amala okuva ne ku ssimu kati yaga nti abo singa tubakwata ne tubateeka mu makomera eggwanga lijja kutereera naye lwaki Bujingo tovaayo n'otubuulira you workers who in this Uganda who are you apart from being badde ndeese musumba apart from being a fere who are you in this Uganda mutubuulire tumanye nga munnange bwe nkusisinkana mpete eri ne ngaawo waayi wa SFC tabanga munnange yaddiridde Richard mu bigere nga wa SFC nga bamuwadde ekifo kya Richard nga tetumanyi simanyi bamwita Richard sijja kuswaza naye lwaki temuva ku musumba naye Shaka TV nina ekirabo kyo mwana gwe kitono naye nnoonyaako mwana mwagala oyo ammazeeko stresses n'ennaku zonna ze mbadde omulwadde obeera ali ng'aleesa episode eno n'aleeta eno n'aleeta eri mwana gwe olina obwongo naye ng'ekintu kino kye bakola okusimba ebitooke mu binnya by'enguudo kitoofu omusajja bw'avaayo n'agamba nti abo bonna singa tubakwata tubateeka mu makomera eggwanga lijja kutereera yabadde mukyamuwa ekyo kye wawuliddeko kyokka Bujingo ayina first of all webale tuvuma abasiru era tukwebaza nnyo tuvuma abasiru otubuuza nti Pentagon ya nnyaffe oba kisimanyi ya nnyoko gwe ya nnyoko anti yatuyigiza ebibuuzo ebigambo awo sijja kunyegawo gwe ssebo ya nnyoko okuggyako ssente zaffe ez'abannayuganda ze wakwatanga n'oziweereza nnyoko nnyoko ayinako ki ku Pentagon tuli ku nnyoko we wajja wano eno nnyoko wali omugambye ojja kukola ki bannyoko baffe anti njagala kigambo kikole ki kiveeyo kikole amakulu gaakyo alina bungi nnyo bakakukuba amasasi naye nga ddala baagamukuba amasasi ebiwundu abirina ku ssimu ebiwundu bitambulira ku ssimu baakuba ssimu ebiwundu ne birabikirako kale ku luno tetukyayagala biwundukubanga yagamba nti nno tuli basezi naye ffe tuli basezi abeerona nze nze ng'omu ndi musezi eyeerona wali emirambo gy'essirya oba waliyo emibiri gy'essirya wano ogw'omubbi kuba nyinza ogulya n'enfuuka omubbi ogw'omufere nyinza ogulya n'enfuuka omufere okyegeera so Geoffrey ntunuulidde nnyo ntiisa kaakati watubuuza ffe ababuuza okulaba ebiwundu mbu tuli basezi simanyi biki yes kale tetukyayagala biwundu kale tulage enkovu kati mwagala nkovu ebiwundu mwabirese ekiwundu ky'ekisente kyali niddawa kyeyalaga
Kya kisente ku mugongo. Naye ndude n'okulaba ebisente n'ebigunda. Ebigunda byebikwata ku mutwe. So kino kyali kisente nga kikoze eki? Nga kiri ku mugongo kyetipi. Edda ebisente byewakwatanga abantu like nga tuli baana bato nga bakutuma n'onoonya ejjobyo. So the flower of ejjobyo. Nga bajjira nnyo ku kisente ekyo paka. Naku nga 3 oba 4 mu wiiki. Nga kigenda. I don't know the logic yalinga mu jobyo that jobyo flower. Naye nga kimala nikigenda. So kakati kyagala biwundu byo twagala ki? Twagala babita ki? The wound scars. Mwagala nkovu. Yes. Mwagala ku nkovu. Kati ebiwundu mwabivuddeko. Ebiwundu twabivuddeko twagala nkovu. Omusajja mumwagaza ki banna? Gwatubuza nti Pentagon yanyaffe tuyinza okubanga directly tetwawaayo sente. Naye nga indirectly tuyina abantu betwawanga sente. Babeeko bye bakola ne bagamba akatuzimbe ennyumba ya Mukama. Ne I for one for that emyaka gyonna mala ku salt nali nteekayo kimu eky'ekkumi. So I have a right. Wawangayo kimu eky'ekkumi? Kubanga we nali mpangaalira. Nze okimanyi nti Kereziya nali nagivaamu kyenkana. Nga wadda mu kyaki yabalokole. Ng'era wenkola kinga ngamba naye kati nkwate kimu eky'ekkumi nkitwala ero baganga ate wano wempangaalira n'omusaala bwengujja lwaki seguzaayo muki? Nga buli mwezi ojja ku miliyoni 3 ze baali bakuwa ku mitwalo 7. Emitwalo 10, 20, 30, that was my take home by then. Ngojjako olumeka ekimu eky'ekkumi kyalinga kya mmeka? Ng'olaba gwe balaabalamu mitwalo 7. Kimu eky'ekkumi balamu bulungi. Era nze bibimu ku 10 ze sibitegeera kuba sikiwangako. Kakati gwe banatera n'okusaba endobolo. So kakati we have a right, buli munnayuganda alina right okubuuza kubanga nyinza okuba nze nga nze leero saawaayo naye nga nina muganda wange gwe nawanga ssente nti oba kola kino n'agamba akansooke ekifo ky'okukola kino tugenda zimba ennyumba ya Mukama kansooke ntoleko 10 biteekeyo bityo kitegeera naye ng'oba oli awo bannamuwadde na zaakulya oba za fees oba zaaki saasira abantu ababadde Bulaaya kuba abantu sigenda kulimba kino soogera nga situnula like nga nti okukyogera oba nga situnula mu kamera. Abantu Bujingo sente zasinze okufuna z'abantu b'ebweru. Wabeerangawo overnight. Naye nga overnight bw'ogenda ng'ewabeerawo ekisero ekya diramu ekya biki ekya $, ekya paundi ekyabiki nga wabeerawo overnight batugeze nti oba overnight oba 31st ebyo biki ebye nga abantu baweereza ssente ng'oyinza otuuka mu ofiisi eri nga ekisero kijjuddemu zino $, wali diramu wano simanyi paundi wali SSD wano Kenya otegeera kati ezo ze zivudde ebweru kati ate ezo e Uganda otegeera. So naye nga ssente zaasinganga okuvaayo obungi bambi zaali za bannayuganda bawangalira ebweru. Bannayuganda bawangalira ebweru. Omanyi Bujingo we yatandika enjiri ye yasooka n'akwata bannayuganda obwongo ng'omusiraamu atali musiraamu atali mulokole omukatuliki baani bonna babeera ku njiri ye kubanga yagambanga nti Mukama yantuma okubuulira enjiri eri abalokole n'abatali balokole. Eri abagula peti n'abatagula peti. Ate kati tugenzeeyo ddi eyo? Ati tuli mu njiri. So kati abantu n'abakola ki? Ng'era that time ng'oyinza otambula mu kikuubo lanchi awanga yakutte nga n'edduuka ly'omusiraamu naye ali mu kukola ki? Mukuwuliriza njiri. Yes, lunch time ng'ekutte nga ne bw'oyitawa bannange that time nga fina tuli proud oyambala ka t-shirt akasaati wenna ng'otambula ng'owulira otegeera ng'oli proud ne time yatuuka nga akasaati tukajjamu n'okakuba bwe libe puku nze nayinanga like gondi nga nyambala dress ng'olinga akuba ng'oyambala dress nga njiteekako waggulu. In fact lumu nanjogera nako mu meeting teyayogera amannya gange but I knew yali amininga nze nga nina omuze wenzijira mu kamotoka kange by then nina akamotoka katinitini ke navuga ngeeyo so nga nzija kuba brand yali efudde nga nzija nyambadde dress yange brand yali efudde etya? Brand yali efudde nga anti tosobola kulekawo maka ago n'ogenda ne malaya n'oŋŋamba nti brand tegenda kufa
tosobola kungamba kuba twalina ba corporates. I for one nina abantu abalanganga because of me. Naye we batandika okuwulira olugambo gambo ne bampita n'okumpita nga one of them city amwogera kuba muyita mukulu wa moto wa Genuine Estates. Nze namuleeta for all the years ze yalanga. Nakuyita nakugamba atya? Nambuuza biki bye tuwulira biki like nga bali bavudde nayo like enjiri nga bamwagala kuva dda. Like people would call you n'omugenzi Bishop ono yafa wa UCC. Ono wa radio in a man something. Yes. Yafa mu COVID yawo. That guy died in that time of COVID. I remember it was Easter. It was Easter, yes. Waliwo show ya Sarah Serumaga. Ono mwali ya moyo wa mukama nkwato mukono ntabura. So what there? Like we're hearing this and this and this. So what you Ninga of course ng'omuntu otosobola mukola ki? Otosobola kumuwaayo mukama we biseera ebyo. Ne bwabanga si mukama wo. Nenga kale mubaddeko wamu. Geoffrey waliwo bibasobola okumbuuza kati. Ne sibyogera ne mba nkimanya about you. Era naye balina bibasobola okubuuza n'ogamba nedda Pacho tali bw'ati. Oba n'onkubira n'oŋŋamba Pacho kimanyi gundi yaŋŋambye bw'ati ne bw'ati. Okitegeera so corporates netandika losing up corporate businesses, companies like that. Oba kitegeera ne tusigaza bana aba nga si nnyonnyonnyo ninga corporate companies zitandise ovaamu. Omuntu yali akuwa business nga saswa mwaka mulama nagamba tukoleyo kale emyezi 3. Enaku zino tebikyatambula bulungi naye tukoleyo emyezi 2 nga bwe tulaba. Ate lwakuba gwe Pacho naye okitegeera kati we yeesika ennyo nakyogera ekyo ndi lwakuba gwe Pacho biki naye olumaana naye Pacho nkubuli ekituufu kiri nti nangira wammwe naye sikyafunamu 1 2 brandi yammwe yafa n'omubuza lwaki omusumba amwe byakola temubiraba alekawo ati amaka ge n'agenda ne mmalayo kitegeera so someone ng'akikugambirawo yes people tell us kibayita omuntu ekintu bwe kityo naye nga tali. You can't leave your wife omuntu gwowangadde naye yakoowamu wadde ogambye nti mwawangala emyaka 29 ne batakuwa sex awera emirundi 10. Can you imagine? Ate no bananga abakazi mubeera bange ebyokusaaga naye ekintu kye bayita CAX nze mbavulya kitta amaka. Pacho abakazi mwegendereze oyinza okuba nga obadde onkolera ebirungi bingi ebbanga lyonna naye okukwatanga omumye sex call nakurepi nyigira ddala tuli mu show kyena omuntu gamba nendowoozako muwa ebirungi ebbanga lyonna nemba nga sikyabirowoozaako lwakuba kati amuwadde sex emirundi miliyoni ng'olubuto oluganye amazzi gayiwawa manyanga siga Geoffrey bale bayinyi byamu byaffe wallahi nenda kakati kansoka mwana okulaba yinza okuba recording nga yavuddeko dda ati ebadde yavuddeko njizizzaako olimba sikulimba mwekali anyway but it's okay anyway because people who watch this show I believe that 18 and above so onamuwadde sex more than 100 times more less than 29 years kikyamuwadde omwana ayinza olaba nti ayiwa ku lukalu omwana ayinza okuba nga tannaba omwana ayinza okuba nga tannaba naye eddembe omusajja lyawulira emirembe ne ssente zaalimumanyi kyekitegeeza okuba nga olina omusajja alina ssente nga zitonya bweziti ate nga zabwerere mulonda bulonzi wali mutuuka ali ku sande ne mugamba muleeta ekimu ekyekumi leeta kino andi kakati omukazi alina omwana Lwa Bujingo n'omusajja nali n'abaana be abanoono kati bayinza okuba baateesaamu tugira tusooke tunyumirwemu obufumbo ye mwana olw'oluyimba lwagobya ntisu antisu yonna gyoli antisu baŋŋambo baali Canada oba aliwa yafulumamu obufumbo ye mwana olwakayimba ne bamuziimoola ku sho enkeera ate yadda ku mulimu alinga Simon Rock bagoba embwa ku bbuca
Ekiwandiiko namutayika. Ng'ayimbye oluyimba obufumbo ye mwana. Nange simanyi nkuzaalire. Kamuzaalire nango wange. Ne walibanga asaaye. Yazimolo. Kago byantiisu naye akimanyi yonna gyali. Tali kiddira. So tebakulimba nti omukazi abeera mu bufumo n'akulimba. I'm happy nze bange tambuuza mwana kuddiiro ki. Tabakubuuza naye lugazi gyagenda alayika azaalayo. Emunyonyo gy'alaga bazaala. Kati gwe beera ano okaale. Owooza nti nno nze tambuuza mwana talina emunyonyo wali yaani alabirira wange. Okimanyi nti emunyonyo wali yaani mwana Munyarwanda tukulanga ttabu gwe. Abange bakikazi. Kakati Pacho simanyi oba walaba okwogera kwa mukyala Jesca Kayanja nga azza omuliro oba nga atwala omuliro recently oba akadda recently ate baali bamukoze eki bali abyokazzeeyo omuliro eri mukyala Makula namugera ebigambo bingi nnyo namuyita oba byebyo byebasalamu ebyedda namuyita malaaya namuyita omukazi omunafu namuyita omukazi omubbi namuyita omukazi gamba kyatamuyita nga tekiriiyo kale nebuuza mukyala Jesca Kayanja afa ki mu bye yayogera yalimba because mukyala Makula nzira mu bye yayogera byonna alina kye yalimba musi mubbi teyabba musajja wa Teddy ufa abasajja ffe tukwana nenze nekwana nokkiriza ate ku Makula kirala Makula yakwana obadde buuza bonna abaali bakoledde Tera Kaya akunyumize ku mboozi lwakwajja kutya okuvaayo Tera I salute munonye kwa Tera Kaya munonye kuba is it right okuvaayo novaayo ku TV kati nga mukyala Jesca Kayanja mukyala tumuwa ekitiibwa n'omwami we na biki byonna naye n'okomerera omukyala n'omuyita buli kimu kyonna ekibi ennyo ku nsi kuno nga mukyala aliri mu maka ge mu bufumbo yasoose okikola bakamuvuma emirundi emeka Bujingo yakavuma gondi emirundi emeka oyo mukyala yakamuyita emirundi yakamuvuma emirundi emeka yamuvuma nti mukadde simanyi yesiba ku bgoye bw'abaana abato simanyi biki naye ng'ate klasi ya Jesca Kayanja oyo ne walibeera mu bufumbo emyaka 5 ng'ali wa Bujingo talituuka ku klasi ya Jesca Kayanja never eri klasi ndala nnyo ovanga ku mukyala azadde abaana bangi azadde like her age and biki siye mukadde nnyo oba biki naye agenda n'akuteeramu kajiini n'ogamba kikina kuba ekikalu ng'olaba kawoto kwekali ebbina kweriri entumbu ekyekyo enkondo akuba ekikalu ali wali ku Susan bamugamba akuba ekikalu akikube mu jiini naye agendeyo kale tulabe naye abeera simaati ayambala enaku zino ayambala ebiwanvu nga mukyala musumba bwateekeddwa okubeera omuntu yenna atalina kabina atalina magulu atalina ntumbwe aba alina kubuzaabuza era ebyo byolina okwambala so obadde obuuza is it right yes it is right now kubanga bali we bavuma namwe mulina kuzzaayo we musirika bajja balabanga abanafu okitegeera so kakati it is right naye we baleeta naye abaddize tewakyali ebyo simanyi bya biki twagala we are trying tutereeza Uganda twagala gitereeza ebeere Uganda ennungi oli bwaleeta bwakukoona naawe mukoone siyaleeta ekitegeera so we banaasirika nga n'abantu basirika ekisizza abantu abo okubanga tebakyalina respect lwakuba ate muwa credit muzina ennaku ogiwaani Makula okuva ku shooting ya Richard oba we yagenda mu fainting yavaayo anti kyamalinyo okugamba nti bw'abanga Pastor Bujingo ye yalumba Jesca Kayanja ate lwaki Jesca Kayanja alumba Makula yali bada alumba Pastor Bujingo because Pastor Bujingo yamulumba anti yamulumba mu line ki obeera alina we yagane Makula nno si mmere oli mukadde simanyi okola bwoti ne bwoti yagamba nti oli sente simanyi ayambala buwigi Makula tambala wigi simanyi takola biki oli baddizizza n'abantu ate Bujingo yali badde tayogera
yalibadde nga tayogera nako ku bubbi n'obufere bwe bakoze abantu b'e Kanani. Yalibadde tayogera kintu kyonna ku Jesca, mami Jesca Kayanja. Ate oyo nteekawo n'omukono. Kubanga bye bakozeeko mbirabye baddiza abantu. Sente ze babafuna. Do you know the projects they've done in Karamoja? Yeah, I don't talk because I've met them or I've done what or I've no. But nyumirwa nnyo omuntu. Sente ze mujja mu bantu ne mubaako kye mukola. Kye muyamba abanaku abalala somewhere else. Naye gwe sente zojja mu banaku n'obakudalira n'obakudalira muli basiru. Ku sente zammwe abagaga abantu kwe bagulidde amamotoka amalungi. Tuna project ya Lunga nayo kanyini wagamba wawanga yengo. Okundi zammwe project ya Lunga ekola ki? Project ya Lunga tutwala yengo twambadde enkadde. Lwaki mbagulire empya mugende wali mugule bales of clothes mugende bawe. Mugende wali mugule like the Kayanjas. They've done schemes. Eyo mu Karamoja they planted maize, they planted what balese zino gundi zijira amazi because the place is so dry and what and people can now dig and get food. Ante muzikwa bidi personal nga bya musumba yenga y'omuntu. Kakati ye bibe byaki. Musumba yenga omuntu oloza ye boba Jesca Kayanja sente bazijjawo. Era muzina endiga baleeta and bichi so they bayina okulaga kola ko bye bakola. Actually nze natuka n'ekiseera ne ngamba senga nali president ndoza Pastor Jesca Kayanja ne omwami we nali bajjeyo ne mu Busumba nemba wa ministerial posts because they have done a lot. Waliwo ne Kabushenga. Mwami Kabushenga naye mulungi. Yes, mu byobulimi ebyo. Noba wa gundi noba gamba banaye kale wadde mukola kino nene mu office eno mubeeremu. You appreciate them that way. Okitegeera. Than giving the people abanyonyonta abantu manyo ente n'ogisika ebbere kiringa omwana ayonka mama nga amuyonka nyonyonye nenga tata tagula buji wakatagula sukali takola ki mama omwana natuka no mulume ebbere nabula okujjaka akanywa ntukali kanipo anonya mukanywa. Yes, nga temuli meaning tata Sekawere is not providing enough for Nakawere to have enough omwana jayonke akole ki alene Sekawere era lutuka ekiro naye naliddako you know liddako lyokka omwana lisibeko nga linyonyonta ayi nabo nojejiro nodda kuli oluyani gwomanyire bebe so I think right now kankubuze ekibuuzo oyina omusumba gwe walabyeko alimu amagezi eyagenze eke wa Bujingo oba yayogeddeko ku incident ya Bujingo tebamwagaliza bamuwalana not really kumuwalana ate oyogera bubi Geoffrey ate ontabula tebamwagala tebamwagaliza bamuwalana ayina kashi okujjako plate proof eyo n'omukazi gwe yajja mu kasino unaalikawo amakage kikyayina n'amaka gali ageegundi kyekirala kyayina sente z'endiga mpozi eza Pentagon ye n'ekirala alinengato ne stocks ezo zize ne gundi bwe yamanyanga bwe yabitereka alina ebintu naye kaakati awo ne neebuuza omugaso gwa Makula ki ewa Bujingo kuba Richard waba yabadde amanyi obugatto obuguwa sokosi bazita sokosi andi wava sokosi natyetuwayi taata nga atubuuza sokosi natyetuwayi zange ziriwa ati zisengewa nga amanyi obuguwa amanyi obutambaala ndoza n'eminyiro egibeera ku butambaala nga yagyoza bambi munsonyi wabali mukulya yes Pacho kati omulimu gw'omukazi ono kiki kumuwa sexy yeka ekyo kikulu nnyo era abachanya okubatereza abachanya njagala okubatereza byonna mubireke naye stupid mwababanja gundi stupid koba kankuba dakika 2 simanyi mubuuza Pentagon yennyoko gwe yennyoko nange kanga byonna mubireke naye sex no wagwa what about sex do you eat it and get satisfied ekintu kitambule side out okay eat and don't eat food, don't drink, don't do anything. Abakozi kabakole ebirala kuba sente bweri abakozi boze nguse olujja. No, then when you tell abadamanyi buli kimu meaning your marriage there are question marks somewhere somehow. Munkola y'emirimu awaka. Exactly. And there's something going on because if you tell us abadamanyi nze ndi muntu wa Sando kozi yakaba atya. Buuza Shaka TV
naye baba okaaba bubi. Nze kyendowooza luno olutalo lw'abakyala naddala baabasumba because olwo gwe nalabye yavuddeyo kaawo naye aluveemu kubanga Bujingo ebiseera ebisinga ayagala nnyo okulwana entalo ezitali zize. Bw'obanga bali bakazi bali mu kwekuba kite be a man beera eno bbali ne wobeera neighbor nga bakyala bammwe ku mizigo balwana bayomba bakola ki sirikira mu nju then when you get time batuma omwana ayite mukyalawo omugana naye kiki mukyalo onswaza naye nga muli eno naye nga tolaga bunafu bwo n'obutiisi n'okubeera a woman too kugenda webale nnyo oddemu okuvuma oli muva ku mukazi wange wekaga buzina ennyumba isizaamwe galinaga kyovola namala okuwaako n'okola biki ate ng'abeera olukaali omukazi adda mu nju n'ajjayo akabaketi k'omukojo bonaagukuyiira ng'akuterekedde wiiki namba osegeera so kakati if it is late ensonga z'abajjeno zireke zibeere z'abajjeno weziba z'abakyala mubaleke njagala kubuuza wali olabyeko Kayanja ng'avuddeyo ku bino ebintu nga oba yina kyaddamu Bujingo mbadde sinnaba yoyo omusajja alina amagezi yoyo omusajja yategeera eyabuulirirwa naye bambi in a very special way njagala kwebaza mukyala Teddy maama ofumba maama oli mufumbi maama wafumba wenkula njagala mbeerenga afumba kapiraawo oyo omusajja nali simusobola omusajja avaayo n'ayogera buli kimu ekyewaka kaakati neebuuza ku ssaawa zino Calvin Kayanja yavumiwaaki nga ye yavaayo ne yeetotola n'amugamba bye yamugamba yali tamanyi nti Calvin Kayanja gwagamba wa mawulire ate yavudde oli musiru onoonya gw'obuulira emizi biki Calvin Kayanja fe abantu abalina microphone fe b'obuulira emizi simanyi mizizo simanyi what kati Calvin Kayanja ovuma wabwere by the way nasooka nenyiigira nnyo Calvin Kayanja era nange ne musabula era nakunyiigira Calvin Kayanja okuvuma mukyala Teddy omuteeka mu bintu bino n'abaana naye waliyogedde ebyammwe nga bwe mwayogera eyo nabiki ne n'otalumba Teddy n'otalumba baana be naye yayisizaamu Calvin Kayanja eggaali yali amanyi byamubuulira byakyama ki if you can you a man you cannot keep quiet meaning that you're so useless you're not even man enough yes because so avaayo kati ogenda bibuli abameka buli omu buli ajja kati gwe bloga gundi oze ne Pacha ajja kujja n'omulala je sirikako bw'osirikako ofa omanyi sometimes wetwogera ennyo kituuka ne bikitabukako kiringa bwali mu kwekuba kati ate simanyi abagundi bwe baatukuba ne mubagobako mbawala kata ne musitula ne muteeka mu kifuba ate eno Kashumba atunyumizanga omusaayi we gwali ku t-shirt ku saati ennyo ate ne bamuleetera essaati endala eno abasawo b'emulago bagamba wamma balimba tekuli ki you know so you contradict us that's why we think or we thought or we still think yali movie ne movie eyagiwandika either obwongo bukadde nnyo yakaddiwa oba akyali mupya nnyo mu kintu kino tamanyi giwandiika era oyo mugobe kuba tagenda nabatuusa ku film gundi eyabadde mu America omwabadde Bobi Wine mwe yawangulidde documentary ezo film awards zimanyi biki tagenda kutuusaayo munaatuukayo ddi nga muzanya firimu ezitawedde zitatuuse oyo mugobe waba senkubuge ideas zamugwako daddad eno yali mukama wange naye wabanga ye yawandiika zamugwako daddad actually mwami senkubu alizeeyo ka nokeranga ku makyano otambulako mu compound yawe emakindi awo mu kizungu anti gyabeera abeera mu kizungu yeah, that's why gyabeera so kakati ideas zirabika zaggwawo nze bwe ndowooza kwona eyawandiika kafu nnyo nange atabeerangako mu film industry nyinza owandiika akalala ne ŋŋamba olulala we mba muwandikanga firimu mukkiriza mu Nigeria tulaba oli amukubidde eddala essasi n'akolaki n'afuna obulumi oba ne tulaba omukono nga gusesebuse kkiriza olumizibwe kkiriza ya firimu emmotoka yeekubwa amasasi agaddala efunemu ebituli tolumirirwa mmotoka omwana yaŋŋambye awo so mu byonna bye tukola tuzanye firimu zino nga tuzizanya for real naffe tufiiringa nga bw'olaba firimu oba mu Nigeria oba abazungu bannange bambi bamuse you feel something naye waliyo bye tulana eyo drill naawe
bannayuganda bategeera kati ate bategeera ku gundi ya waggulu nnyo. Bobby yatugamba essimu yeeno kamera ye ebeere ki? Essimu ebeere kamera ye. Kamera yo ekyokulwanyisa kyekisinga ddala. Bw'oba buli kanaku tulaba abantu be bakubye amasasi ne tulaba emmotoka zaabwe ezikubiddwa ne tulaba omubiri ne tulaba biki ne tulaba kikakwenza baamukuba kibooko biki ky'omugongo gwonna ne tugulaba. Kaakati yo ogwo gwe tutaalaba omugongo gwe bitundu byakyama. Diba ndange. Buuzaako just. Omugongo guli sekuleti. Oba ebitundu bye ebyekyama biri ku mugongo nti tetusobola biraba. Omwana anastatement gyakozaawo. Nengamba omwana afaaki ono. Yagambye yabadde ku social media ko yagambye nti nno nti ku nsonga eri y'abaana abasimba ebitooke gye twayogeddeko wali n'agamba nti lwaki musumba ekifo ky'okugamba bakwata abaana abasimba ebinnya mu nguudo lwaki takuba mulanga gwakukwata batta Richard naye abali bagala okumuggyawo. Weebale nnyo yakizeemu. Yabadde akibuuza ku social media okwo omwana yabuuzizza bwe nakalabi nenkawuliriza nenkayitako yabadde mutuufu nnyo okuba ku ssaawa zino tojja tugamba bakwate abasimba ebitooke mu makubo simanyi na biki excuse me nga ggwe okabooza Richard sijja kuswaza nga up to now police tevuddeyo nayo tugamba oba tubuulirako who are those people who try to do what? To kill you, what to shoot police, you. We've seen some people here coming, abantu nga bakwatibwa, they arrested so and so, they try to do this and this and this. No lyanga bagamba nti no eno pisto twakizudde era yemu yataisima. Bweba yemu yataisima nga yebadde genda okutane bano lwaki oyo muntu. Mwemba musobola okuzuula emmundu lwaki muzuula muntu agikwata. So you police, are you also doing something fishy or what? Oba mweno Uganda mulimu ebyana n'agaana abaana n'ebyana is it like that because nemutuuka n'okutuwudisa we put 20 million shillings Bujingo yali agenda ziba kuba tumanyi police muli banaku temulina police nga ekitongole kyo balina ssente kati oba balina 20 million 10 tebaziwa Bobi Wine kuba agamba omuntu anaamukwata simanyi amukola ati amuzze ewaka na biki naye tebamanya wawe yabeera n'atuuka eno n'abeera mu tawuni biki olunaku nga abapoliisi baliwe bamukuumi n'abaana yeza newe waka yekka kennyini bakwate miliyoni ze-10 bazimu kuba yeerabye yeera olayo ka vidiyo gaye yagamba gundi wandabyeko nga mpita wano wandabyeko nange neenoonya simanyi gyendi simanyi biki that thing made me almost die of laughter tegera so mu byonna Bujingo akomyewo n'amaanyi mangi nnyo nga byonna ate Bujingo bambi azanya bubi firimu ze ate ffe tubyogera whatever it takes and si mmwe bakatonda and whoever will feel bad about what we say Mukama naffe ajja tukuuma eno gyatukuumira ebyo byayambala bye yalitandikidde mu firimu ku olwo ku lunaku olwasookera ddala ebisaati ebinene kati byayambala ng'ebya Museveni singa byeyatandikira tosobola tugamba leero bakubye amasasi mu masasi 7 gakuyiseeko ku mugongo nga Senkubwe we yagamba gali asatu ate ye munange spokesperson ziboogera musimanyi 8 simanyi 9 simanyi 7 so senga agamba sati gayatandikira tosobola kungamba ogenze mu kuziika afulumye emmotoka ekooti ajambaza maanyi mangi nnyo oyambadde saati ya fitting ate nga batugambye every hour okyusa ekisaati Pacho over the weekend so kamaleyo ekyange then ojo with over the weekend so ekyo kyonna kireetera bannayuganda okubuuza what is really going on otegeera so bannayuganda bangi bavuddeyo ne bagamba gavumenti eno bw'obeera oyagala okukola ebikolobero byonna bikole nga weesigamye ku bo they will always give you all the support look at the likes of the Sobbies and abantu bangi nnyo baze bakola ebintu bingi bakoze ebikolobero ku bannayuganda bano abasimanyi 2010 kitata ye byonna ekyeyaddawo waliwo ekisajja ekyatukunamiraawo bannange ninga bonna bebikola lwakuba bambadde mu muzzukulu wa gundi simanyi gundi paka lasi omwana yaswaze n'alimu yaffe bannange babeera ku makubo okwo nakola effujjo lyonna ne lwakuba mbu yateekako ekifaananyi kya Museveni nga ki nga like number plate n'ateekako simanyi MK project biki kuba kati awo kireetera n'aba traffic abali kukuba oba abantu abaliko
bano munnange be bali kate tubakole ki omwana yanvuga ku boda awo nga tuva mu town oli awo oluusi balimba yanvuga nga avuga boda tuva mu town yawo kakati nga tuvuga nangamba ha n'obusajja kwe buli ku luguudo ate sina ki ko ye katekeko pakalasi naavuga namugamba kati tutya busajja kukuwa kati kiralika nawe nze bankwata tubiyitako bulungi nga bumulaba buti kati antuusa bw'ati piki naye sigyetegereza nga ku maaso kuliko ekifaananyi kya Muhoozi oba kya Museveni koze ne ŋŋamba twateera embundu twafuna obwogere mwakaziteera mwatunga obwejerero nga bangi nnyo bali bafudde bakukkuluma waliyo n'omukyala gye yagambye mawulire gabadde gajjo gajuzi ngagamba nti baawe bo be bakuumanga President Museveni ye mu Busoga eyo ng'amanyi n'okulimba baawe yalinga makanika wa trains ezatambulanga ng'amanyi mbu Museveni okwambala enkofiira eyo eyeki made out of ensansa n'abalimba nti bannange nga batambula like everywhere naye ng'abantu tebamanyi batambula na mukimu yeekera the time so n'agamba nti muno baatuukanga ku train ng'abagamba ono tugenda kanika train eri eyafiiridde egyo tugenda naye ng'alina n'ebintu bye bakutte nga bamanyi bano bagenda kanika kumbe ono atambuza mundu naye mukazi munaku nnyo baawe yatuuka n'okufa mu 2 oba 20 oba 21 oba 2011 sijjukira bulungi nnyo naye n'agamba senga kuba yabasuubiza n'abagamba bannange bwe ndiyitamu n'enfuuka president nja bakolera buli kimu kyonna nja kubeera one of your best friends naye omukyala ng'akukuluma agamba bannange ne ka TV tuwulirira ku muliraano batukalabira ku muliraano ne tumulaba naye nga yali yatusuubiza we ndibeera gundi njagala mubeere ngaawo nga mundabanga buli kaseera ku TV nja bagulira ka TV nja bazimbira nja bakola buli naye omukazi baawe yatuuka n'okufa mu nnaku muzibu nnyo talina kintu n'abaana bonna tebaasoma tebakoze eki naye nga bo nga bajja n'ewaka ne bakola bakwagala okubatta naye nga baamukweka oba okitegeera so wabanga wakyaliyo abantu akukuluma up to now abamuyamba then ebyokuteera embundu mwatunga obwojerero mubirugeho leka tubanze tugambe olunyankole hati twagala ne David Lutalo yasazizza musho najongere okutuusa nga nakuza omwezi ate nagenda ku David Lutalo njagala ogende ku Nwaji katono Nwaji yavaayo nayogera ebintu bye bannayuganda abamu ne bavaayo oyo ndooza tamanyi mwana taata wa mwana wo babiki njagala leero okwogerako eri mmwe gasajja mmwe ebimmonde ebizaala abaana ne mutabirabirira nze I strongly stand behind winning Nwaji 100% or even 110 abasajja bagenda ne bafunisa abakazi embuto natya one ogenda okugamba maybe mukyala ayinza okuba nga mufumbo natya omugamba nti ki ddala kinazadde ebweru wentandika okubanjabanja awo fees oba tufunyemu buki neŋŋamba oba because fe abakazi twanguyirwa nnyo okutuukira mukazi munange ne mugamba naye mukazi munange siganye ebbaawo namuzaalamu naye kale nze banfunire fees yekka nyanguyirwa nnyo okutuukirira gwe omukyala ali mu maka nga njagala gwe oba onnyamba okole ki okitegeera to him omusajja nze bannange na biki ate abasajja abo kati oyinza okusanga bami mwana wa Nwaji ngafaanana oyo omusajja 100% taata w'omwana naye omusajja atakubeereddeewo mu lubuto mu kusomesa mwana okimanyi ti gyeri abasajja nga ne bw'omubuuza omwana yasomera nasale tagimanyi omwana yasomera primary tagimanyi ne secondary n'amasomero gonna naye ajja aleega ogubuto gw'amalwa n'ebipale bino bitaata abasajja basokodde nnyo tebalabirira ajja azunga because amanyi kati omwana watuuse kati either agenda kuleeta musajja oba watuuse kati agenda funa mulimu na biki naye bannange mujjanga nga muzunga mpola tolaba Nwaji yagamba nti ajja bakuba simanyi na biki ne for sure waliwo abakazi bye bayitamu nga pain agijjira ddala ku ggumba otegeera pain agijjira ddala ku ggumba most men are out there baleega mpale na kusumulula zipu buli kaseera naye nga tebalina magezi mu mutwe tasobola na kulowoozaamu olunaku lumu n'agamba kale guno omusaayi gwange mukyala tedi naye omuteeka mu sseero naye ate yaba be baali bakuze mukulu yali abaweeredde ku bbanga lyonna akusesanga ne fiizi ez'omwana ono akoze engineer mu America olowooza ssente yali ali ku mwaka ki oba gwali second year omukyalo yatobye ne gundi ya myaka 2 ate nga nzijukira ebiseera ebyo nga Bujingo kenyini ayogera eno nti ssente z'omwana we zamusomeseza ebweru it was 40 million close to 40 million shillings
buli mwaka I think either every year over every semester something like that kubanga ono engineer wa Nnyonyi osegera siba ne ba engineer nga mukulu we gift kye yakola ano kati ali mu ICT wali wa Nnyonyi zine zita waliwo mukwano gwange yeyita engineer akanika bugali awo mu Ndeeba badde mayo gamba engineer Roni Mazike Mojo tusake engalo. Bako mutiragwa. Yali tanywedde. Ate wanywa bambi ali nya bulungi. Banywa nebo. Atagala. So bambi abasajja mufeyo eri abaana. You make women hate you so much. Yeah. Kubaka kati mbulira omwana anwajoloza ajja kulanga ina mutima ki. Recently nina omwana one of the children n'abaana b'endabira eyo bomanyi oluusi tutambula naawe ogenda kubalaba eyo mu gundi naye omwana yagamba njagala nsome mbeere lawyer so nga muga bambi njagala kusoma mbeere lawyer na biki naye nkubuulire anti bwe banaageza ne baleeta keesi nga taata talabirira mwana tamuweerera takola ki sigenda kulumamu nja musindikayo emyaka ana kati ndowooza olaba obusungu bwe buva oluusi twebuuza balooya bano bajjaaji ono nogayi kakese kasonga katono kano naye amugambye genda obulamu bwo bwonna alina obusungu kwabukola ki kwabujja kati ye mwana oli kati kwolwo lwe namanya nti kirungi bino ebinne tusooka tukola ki so it's really not great ogamba nti abakyala kale abaana bano tubalemesa batata naye be baleetawo ekibeera ekyo oli naatuka n'okugamba omwana oyo sinze mmuzaala naye ng'abyegaana lwakuba obeere mugundi eyo ogambe tibamesena musaba fees kuba yangambe si yamuzaala naye notukana omugamba I'm going to sponsor the DNA tugende ne yebuzabuza n'akola kyo n'agaana because amanyi ali kikozesanga just a way of running away from responsibilities ze niye nkya ogenda ajja n'ogupala oguzunza bino bye bafunyamu bye bayita taata gwe simanyi gyetolo mbaani babifunyizaamu ebyeddiini ojambo my daughter is going your daughter banange senga mbeera nebiigaawo nembikuyira ekibaketi kyonna sikulimba David Olutalo sho yagisazizaamu paka agenda kuza omwezi 8 ndowooza zijja kuba 8 omwezi ogw'11 era okugundi wenyini ku Serena Hotel Chavudde kukuba nti nno abagenyi wadde enkiiko zaggwadde ezannamu ne 77 plus GM simanyi 77 G plus China ne bonazita 77 dogs so wadde zaggwa summit naye mbu abagenyi abali mu nkiiko ezabamu ku bo babadde balina okujja mu kivulu mbu bakyali mu Kampala muno bakyazunga basula ku Serena banoonyamu ki kati simanyirwa anonya baana simanyi kiba kyakola mu Uganda kati mbu be balemesezza enteekateeka ez'okutegeka Asha David Olutalo babongoote okugenda mu maaso nga mbunga abategesi bagikuba batataganya abasula ku Serena awo n'okola emirimu gyabwe so babadde babataddeko limit naddala nga babadde babagambye okukola olunaku olwokutaano ajjukira show yadde ya Lwa Mukaaga naye nga babagamba okukola nti olunaku lwe babadde olwokutaano kyokka nga ate nalwo balutaddeko obukwakkulizo temutambula nnyo temulekanyalekanya temukola ki naye nga jjukira show baba n'okutesinga sawundi baba n'okusomba ebintu biyitirivu nnyo bikola stage na biki byonna ne balaba nga oba oli awo tekijja kutambula bulungi kakati ttiimu y'omutegesi David Olutalo ne Serena ne batula wansi bo ne basalawo show bajongezeeyo bagisazeemu abantu abamu ndeko nga bavaayo nga bagamba nti nno eyinza okuba si y'ensonga ani yabadde ategese yabadde omutegesi no simutegera bulungi promote oyo kale sigenda kwawala nnyo naye nga yawa David Olutalo sente emako deposit nange to me I think eyo si y'ensonga ennene nnyo one bannayuganda baffe naddala abayimbi baffe munansonyi okyogera kino naye ate nino kibagamba they are not multi purpose they are not multitasking yes. Nga Pacho nti nyinza obeera wano oba nontwala ne mbala n'empeereza omwenge ate bulungi nnyo nontwala n'enkola omukolo bulungi nnyo as an MC nontwala n'embeera maama like multitasking like okola ebintu bingi gwe muntu omu batuno balinga bavubi
nti olunaku olw'enkya yamanye nti Mukama yabawa ennyanja capital wa bwereere oteekamu just ofuna alibuguwa nga gwe olumba ennyanja oba buno obugundi bwe tusula mu nnyanja obulobo n'ogenda oloba ebyennyanja okyegera so kati ye abeera awo ng'amanyi buli kaseera nti n'enkya ki ajja kufuna n'enkya nja kufuna so ne batakozesa bwongo bwabwe to do other projects somewhere someone ne babeera n'omululu gwa ssente Lutalo abadde yakava mu show for God's sake myezi emeka giweze n'esatu giweze esatu giweze ena giweze ebiri kale ebiri nyinza okuba giweze shoti teyali omugwa 11 why are we so money hungry wakakola simanyi Naalongo mpozi okujjako nga Naalongo teyakola kwanza Naalongo simanyi na luyimba bwe lutambula sirumanyi naddumanya tinya kukwata mpola Naalongo nze uwo so kakati let's not be gundi so nze kulwange ngamba si nsonga y'abagundi esookera ddala n'amaanyi g'abantu bagawuliddemu maanyi g'abantu mwegali ate njagala babulira mmwe bannayuganda bagenda muzunga n'ebigambo say I'm not a politician I'm not what politics agenda kutwawula nze newono abamukwano gwange ng'oyogera ebitaliimu magezi ate ku luno tetugenda kuddamu leeta buno obucupa buleeta feera ziri ze tunywedde mu girubizi agenda n'ekiwundu inciting violence tugenda ziba kuba baddemu amagezi tubalekerere wano tusobodde okwogera olunaku olwaleero tukwebaza abadde atulaba naye nga baatuta abaana ku ssomero lye bayita Diamonds Primary School nnyo abaana 9 bayitidde nabadde ne direct ennaku ezo wabadde naye nabadde ne director wa Diamonds abaana 9 bayitidde buli kaseera ayongera kunyirira kudda buto sente weeri nga tanaba nakunkwata mwana Pacho gy'oli omanyi naye natambula naye neŋŋamba yaletera ebirabo awo biyitirivu nnyo kuva Dubai eyo ne mubuuza Pacho tewamuleeteddeyo Pacho wooli happy new year sokoleta MTN yo wano neŋŋamba nange kiki kino so abaana bayise bulungi nnyo abaana 9 bayitidde mu first grade abaana 4 bayitidde mu second grade bo batyo bwe bakoze isomero baliyita Diamonds Primary School liri buddo Kimbejja somero ddungi nnyo litambuza bulungi nnyo Roni yazimba essomero balisa bulungi nnyo Pacho nedda Roni nga bw'omulaba class era n'essomero I just believe everything kubanga oli omusajja wa class nze simanyi okusinzira ku bisala abaana essente ze babajjako nedda kati omanyi shedda ku ssomero simanyi tugende tugikolera eyo nze nkooyo okubalangira ku ssomero wennyini by the way tugenda tugikolerayo tugenda tugikolera ku ssomero wennyini balabe bano manyi tubagamba olusi ne balowooza mawulidde tujja genda ne mukasajjaako kwata ebifaananyi eby'amaanyi nnyo busebo musajja teri musajja bw'oli jangu wepanga njogere wamma oli musajja ataata so Diamonds Primary School essomero lyokka gye gyotwala omwana swimming pool weeri ku ssomero litambuza abaana emmotoka zitambuza abaana weeziri eddwaliro weeriri etteketeeka obulungi okujjanjaba abaana babafunye nebazeeko nange omwana ebitabo mu middle class yakoleramu interview ya primary wano n'agiyita kati twabuuse tetugenda soma top wano fiizi taata aziwo maama aziwonya mpozi ate ne Diamonds era abasubiddwa mwasubiddwa naye nga yabadde uno omukisa ogwa abaana abagezi okuyambibwako era abaana ab'enjawulo mugambe nange siri bulungi nnyo bafunye basa abaana abagezi batata w'abaana tabayamba kae nange tata wabata kozi watumiddeko dda Roni Mazike injinia Mazike nze mama nze tata nzejjajja Roni Mazike wennalukolongo yawasaddi injinia Mazi injinia Mazi mutabani wa Chusi banange gundi Haji waffe Haji Jafari Musa banange jali era akwagala nnyo nno abeerako nnyo n'akulaba nnyo era nga Haji bannange mwenna gwali eyo gyali akwesunze era gendayo akukoleko
mirimu gyagaana olina gw'obanja amaze ebbanga nga takusasula biki by'oyagala bakukolere omukyala yanobye yadduse n'endagaano zo abaakubba ssimu baakukola ki mukwano buuza nze yali wiiki emu ng'ekomyewo yiiyo ate obuuza ki kyoyagala obuuza lwakuba kana akantu naguze kapya so kati mukubireko ku 0700 39 88 naye agimusa jafani 0700398888 agimusa jafani nze namuti obulogo bwe nendo ojukira lwe twali naye Jofro lwasookera ddala nga ne mu kitenje ekimyufu lwe twasookera ddala ogendewo emmaka nangamba byonna byeyangamba ebinkwatako wali muganzi nnyo wa taatawo simanyi biki taatawo yafa yali agateekawo obubeera musika but because yele nagamba kiki kino ne mugaa waayo ebirala bireke namuti watwalayo kino ono omukozi wo balwana bulwana omuwana yatutambuza paka mitiyana ne bamugulira poloti ya milioni 3 kati yatereera kanzireyo mu bufumbo dabalodi mami nze nkubuye kino sikirabangako omusajja agambye agenda kungulira poloti konze mami osobola okukiza nti poloti ya milioni 3 kitundu nze bannange mami naali kati ali maka afumba naye ng'omusajja ali mukambwe nnyo 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 tuge amafuta gaffe paka mu byende mityana gundi yali mitiyana naye kati ali maka afumba yeeyagala poloti baagigula ajafaliza wona mutira musajja mulogo obulogo bwe webale nnyo webalire ddala naye ate kyafaanira linzemu okwogerako nakyo nawe kikubire naye nina enamba yakiri njagala okubeera mikwano gyange naye simanyi afande wali mukwano kikwano kyakyo tekirina okubeera wagambye girlfriend bikomawa kisinzire mumagado bikomya kati walitandisa ate ng'omuyita afande dear sweet ahageze njabire mukwano gwange kubanga kafaanani just kale bye just nali saagala kusukkawo kubanga sisobola kusukkawo naye afande you know anti kati nzolaba nze kabere mukazi nga afaani nga musirikale naye Geoffrey nonyiridde ate naye kyakigenda kuwangula sisobola kumwagala olw'ensonga omumaseneza kameze nakuba empindi watasobola mukwano wange yalinga mulamba naye nga mukyala we wajja nga abeera ne pisto nabiki naye nga omukyala wajja afukamira wansi ninga kati gwe pisto yekugasa mukube pisto ave anyway we are just joking all my friends baagala nnyo mikwano subscribing agenda ko ku Uganda ddala as in Uganda mu capital letters Uganda ddala teekawo ka dash ddala subscribing ku channel yange ojja kubanga mufuna bulungi nnyo enamba yange kweri okwo my birthday nziramu ya nnaku z'omwezi 15 February please njikubulidde ng'obudde bukyali eyange yanakuza omwezi 20 omwezi ogwokubiri eye 15 weta wiiki emu eyange neetuuka kakati bannange ebirabo byonna mubiweereze linda baani mwenna yonna gye muli nga mutwagala mukola ki bannange surprise omuntu butono nnyo obadde oludde maybe okuwa even someone ekirabo kati kikolere nze ekimu ekyekumi n'ebiweebwa nti ekirabo nkuwadde iPhone biki ekiriwo sinza kumanya awa iPhone Pro Max oba byonna jinsi game ate naye twale eri eyo gwogimanyi ebirabo ebiweebwa ekyekumi byonna ebirabo tuleeta by'abaana balonde ndabadde omukatulisa kimweraba ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era naabo abava waka n'ab'ekisulo wekisomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi balina obumanyirivu bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa.